Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Okwambala obulungi kye kimu ku bintu ebiweesa ekitiibwa naddala ku kitonde ekikyala, era nga bw'oyambala obubi n'abantu bakuyisaamu amaaso. Bw'otunuulira omukyala agerekera Obuganda Syliva Nagginda, mwana wattu tolema kumwesiimisa nga n'abawala bangi bw'obabuuza mukyala kigo weegomba mu nsi oba ani role model wo, Nnabagereka y'asooka ku lukalala. Omukyala ono ayambala n'anyuma, anti bw'omulaba mu ggomesi anyuma n'akamala bukamazi n'olabira ddala Omuganda geregere. Gomesi ze ez'amayinja zaakubanga bangi ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri, era buli gomesi eyaleetebwanga mu Uganda ng'eriko amayinja nga bagiyita Nagginda, anti ze yateranga okwambala. Bw'ateekamu essuuti ya woofeesi yenna n'atonnya mooli. Bwe kituuka ku kwambala ebiteeteeyi n'olabira ddala malayika wa Katonda ava mu ggulu, ate bwe yeeteeka mu kitengi atamumanyi alowooza mu Nigeria. Maama Nnabagereka mukyala mwogezi mulungi ddala ku mikolo n'ebikujjuko eby'amaanyi, era nga bw'atandika okwogera n'eddoboozi ly'esseeneekerevu n'ennyenje zikunkumuka. Ekyewuunyisa newankubadde nga mukyala Muganda ow'ekika ky'omusu asinga kukozesa lulimi Lungereza, nga n'emikolo gy'asinze okwogererako ayogera lulimi Luzungu ng'Oluganda lumukaluubirira. Kino kyewuunyisa bangi, naye gw'ayiza ebyafaayo bye ku Kingdom TV tomunenya nnyo, omwana wattu ebiseera ebisinga yabimala Bungereza. Jjukira nti Ssekukkulu yaakali 52 yafumbirwa akuze ku myaka 38 mu 1999, era ng'eddya alimazeemu emyaka 12. Bwe tutyo bwe tufundikidde ebyafaayo bya maama Nnabagereka, era talyerabirwa n'akamu olw'okukuba kakuyege ow'okusomesa abaana ab'obuwala. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisakye. This is Kingdom TV.